Ewawa abatuuze bawangalya mu kabuga k'obulenzi mu district Luweero emitima gibasula gibewanisa olw'obubbi n'obutemu obususse mu bitundu byabwe. Bano bagamba nti embeera gye bayitamu nzibu ddala era kati bali mu bweraliikirivu obutagambika. Akabuga k'obulenzi kasangibwa kilometers 5 ku luguudo oluva e Kampala okudda eggolo era nga ziri kilometers 10 okuva ku kitebe kya district y'e Luweero. Abantu abasula mu kabuga kano ssaako n'abasuubuzi abakoleramu bagamba nti obubbi, ettemu wamu n'obumenyi bw'amateeka bibalemesezza okubaako kye beekolera nga kati kumpi buli lunaku waliwo omuntu abbibwa. Obubbi bususse. Ojja n'okola ekintu kyo mu kibuga kya bbeeyi ebipangisa ssente nnyingi naye olw'obubbi obususse ne butulemesa okukolera mu kibuga kyaffe. Obubbi bw'emmotoka bungi bazibba, bamanyi ozibbako number plate. Ulina kubira essimu enamba eyo gy'olabyawo bw'oba oteeka ssente nkuwa number plate yo. Bano olunwe basinze ku lusonga mu bakulira ebyokwerinda wamu ne kkooti nga kati bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga aveeyo abataase ku kizibu kino. Kkooti ekyamazima kkooti yo oba bali akasente awo tetukitegeera wagenda okuyita akaseera ng'abasajja tubalaba bayinaayina. Kirowoozeeko ssebo naffe tukuwa obululu naye tukolera mu kunyigirizibwa obubbi n'obutemu bususse ate tetuyina bwe tuyinza kuddukira kubanga ate abatubba baba ne ssente oluusi ze basowerera gye tuwaaba. Embeera eno tekomye kweraliikiriza batuuze bokka wabula n'abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Mugema Ishaka. Bano bakakasizza okwemulugunya kw'abatuuze era bagamba nti emmotoka zize zibbibwa. Bajja mu kati ate bakyusizza enkuba bazze kubba motoka babbe motoka enkadde zino ezikozeeko ezitambuddeko ezo bazettanira nnyo era kati bazikola ki bazibba sofa. Wano Meeya Moses Sebalamu wasinzidde n'agumya abasuubuzi wamu n'abantu b'omu tawuni kanso eno babeere bagumu kubanga embeera eno yatandika dda okugisalira amagezi era bakugirinnya ku nfeete. Njagala kugumya abatuuze b'obulenzi nti obubbi tubadde tukiwulira era nga kirala kituufu kye boogera naye okuva lwe natandika nenzigula ekikwekweto tetukyalina mwana waani kuba abaana bennyini babadde batubba babadde baana ba mu kitundu nga tubamanyi nga beewa obulenzi era kati twabaguddeko olutalo. Yakolera poliisi y'e Luweero Ahmed Musakana akakasizza embeera eno wabula ategeezezza nti ekisinze okusiba obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino be bazadde abatayagala kugamba ku baana baabwe abafuuse bamawale mu kitundu. Tugezaako nnyo okubimalawo naye nga womanyi abantu nzaalwa zaawa bulenzi era ababiri twabakwatako I think they are in prisons. Bali abalala cooperation ene yasembayo wetwakwatira emmotoka 3 ababiri baatuddukako. Musakana era ategeezezza nti bakola ekisoboka kyonna okulaba ng'embeera etereera n'asaba abatuuze babeere bagumiikiriza. Tubafuganga naye kyetumanyi tukuteko bano ababiri bali mu kooti gye bali ebutuntumula kakati wetugattako nabana ababiri betulina kati nabali abadduse nsuubira Luweero tujja kuba especially w'obulenzi kuba ekizibu kibadde nnyo w'obulenzi tujja kuba nga tukoze eki tugissa wansi. Mu kiseera kino embeera y'abatuuze wamu n'abasuubuzi mu kabuga k'obulenzi ekyali yakutya nga kati amaduuka agamu bagaggala ssaawa emu ey'akawungeezi. Gloria Namayanja, Delta TV Amasukkulumu.